okola kyamuwendo okubeera nga weekuumidde ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Kano ke kadde we tukutuusizaako embeera y'obudde, omuweereza wo nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era beetunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zoolekera eggwanga lyaffe, ekireeseewo obudde okubeera obw'omukalwe oba obw'omusana mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo olunywankoko mu bitundu ebyo ebiri mu nnyanja Nalubaale, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikomi. Wabula olw'eggulo tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 33 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga amasekkati g'eggwanga n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 29. Yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu Moscow tusuubirayo enkuba okutonya, so nga mu New York tusuubira obunnyogovu. Olwo yo mu Dubai tusuubira omusana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku diguli 32. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Nze Lubega Michael.